Mbalamusizza mwenna ne mbeebaza okwekuuma mu mbeera eno ey'akatuubagiro era n'okubasaba obutassa mukono anti obulamu bwe bugagga. Nze yali owaaluli era nze ow'olwaleero abaleetedde essuula nkyalako mu bulamu obulala ey'omusanvu mu katabo kaffe Nkeesa Lukya. Nga luli ne leero kansooke nkujjukize bye twaleka mu ssuula ey'omukaaga nva mu maka ga kitange etaali nnyangu wadde. Mu eyo munnaffe Kawooya omunyumya w'olugero luno oluvannyuma lw'abakulu be ababiri Kibirige ne Kaalule okufuna amaka gaabwe naye yatuuka nga kyalina okukola kuba emyaka gyali gimugoba lutali luno. Era oluvannyuma lw'okukirowooza yakituukiriza ng'azimba ennyumba okumpi n'ewaabwe. Wabula ng'atandise okubeera obwomu ebyamugaanwanga okukola okugeza okukyakala n'ebirala mu kaseera kano tewaali yali akyamukuba ku mukono era yamaliriza agenze gye guwoomera awataali kumpi ate ekiro. Era oluvannyuma lw'okwetiba ogumukira obuzito yayagala dde eka wabula munne n'amugamba mbu balinde naye n'atagaana. Wabula oluvannyuma eyali amuyinudde yamubulako n'amunoonya nga tamulaba kwe kusalawo asimbule bwannamunigina adde ku Nkeesa Lukya Amatumbi. Wabula ng'akomawo wakati mu ttamiiro ezzibu yasisinkana abasizi mu kibira beyawonera awatono kuba baawulirwako nga bamwewerera wadde oluvannyuma kyazuulwa tego baali beesunga teyaliye. Wabula yadde yabasimattuka naye era ekiro yakikwatira mu kibira ate ekirala oluvannyuma lw'okusisinkana gwe yalowooza okuba omusezi era mpozi ekinywa ky'enku ekyali kisimbiddwa ku nnyumba ye. Ku lw'ebigezo bino tusembayo nga munnaffe yeerayirira obutaddira kutambula kiro kye simanyi oba anaakiyinza. Ye lwaki nzira mu kuteebereza kanve mu by'okuwakanira ebaagwa nkwongereyo n'essuula ey'omusanvu nkyalako mu bulamu obulala. Endagaano gye nnali nkoze nagezaako okugikuuma ebbanga naye nga bwe bagamba nti ebirwa byerabirwa nange natuuka ne neerabira kye nnali neesuubizza. Eby'okutalika ekiro nabittukiza buto wabula mu kusooka bwe nabanga ntambudde saalwangayo ng'era nfuba nnyo ssaawa nga tezinnawera 3 mbe nga ndi munda. Naye bwe nagenda mmanyiira nasalawo neeyongeremu ku budde kuba ebbanga eryo lyonna nali sirina kutiisibwa kwonna kwe nfuna ate nga n'ewaka tewali avunaana. Lumu ssaawa ng'emu n'ekitundu ez'olweggulo nagenda okukola ez'akatadooba ebyokwaka ne kabigaana olw'ensonga nti ekiro ekyali kiyise nali nakeerabidde nga kaaka amafuta gonna ne kaganywa n'olutambi ne lusiriira. Ku olwo nali nasazeewo obutava waka wabula bwe nalowooza okugwa mu nnyumba etaliimu yadde akamunyeenya ne njeekengera. Nasalawo ngende ngula amafuta ng'obudde tebunnayita era nasitukirawo. Wabula ewa mukyala Nassali we nagajjanga nasanga gaamuweddeko era ekyaliwo okweyongerayo mu sitenseni ewaali obuduuka obubiri mwe nali nga suubira. Eky'omukisa obuduuka bwonna nasanga bukyeggudde era amafuta ge nali neetaaga n'enfuna. Olwamala okugankwasa nali mpeta nzira ewange amaaso nagakukyusiza ku muwala eyanfaananira gwe mmanyi. Namwetegereza era naye nantunuulira wabula nga naye alinga neefaanaanyirizza. Yampita nti Simooni, konze nti nanditta.
nga bw'amwenya yasembera we nnali era okumwetegereza nga yenfiira bulago wange bwe twali twakula, wabula gwe nnali mmaze ebbanga nga siraba. Yantegeeza nti ebbanga lye yali abuze mbu yali mu kibuga era nga gye yali yafumbirwa. Twanyumiza ebbanga, wabula ne mmusaba afuneyo olunaku ajjire eddala ewange andabeko nga si bino eby'oku kkubo. Engeri gye yali amaze emyaka nga ku kitundu taliiko, bwe namulagirira ewange waamulema okutegeera, era mu kino ye yawaawo amagezi nti enkeera nkomewo we twali tusisinkanye ssaawa 8 ez'omu ttuntu muno ne tugende alabe ne ku mmange. Kino tekyampa buzibu wadde ne nzikiriza okukola bwe ntyo. Twesiibuza obugambo obuwoomu, buli omu n'adda gye yali ateekwa. Natambula wabula ng'essanyu lye nnina lya Mwoki wa Gonja, anti wadde yali aŋŋambye nti mufumbo, wabula ebirala bye twayogera yandaga nga tewaali bunywevu era nga yali aliyo kyenkana kaseera buseera. Naye mba nzira ewaka mu ssanyu eppitirivu lityo, ngenda okulengera ng'omusana gufaanana oguli mu kwaka gye ŋŋenda, wadde obudde ekituufu bwali kiro. Oluvannyuma nazuula ng'omusana gwali mu kwaka mu kisaawe omupiira mwe gwazannyibwanga. Nayimirira era nagenda okuwulira ng'omupiira guli mu kuvuga wamma nga abakulu bali mu kweraga bitone. Nalowooza okudda gye nnali nva, wabula bwe najjukira nga nnali siresseeyo akyeggudde, ne nsalawo nsiisire we nnali neewogomye mpaka ng'embeera efaananye obudde. Anti tewaali kkubo ddala mpozi luno eryayitanga mu kisaawe wakati. Ebyembi ekitangala kye nnali nnengera obulengezi kyeyongera okusembera gye nnali era nga sinnalowooza bya kudduka kyali kimaze okunzingako. Mu kwekukuma nalowooza nga nnali neekwese wansi wa miti, wabula ng'ekitangala kisembera nayagala mpalampe lwakiri nzire waggulu. Naye ekyanzija enviiri ku mutwe, nagenda okukwata ku gwe nnali mpita omuti nga mpulira gubuguumirira. Ekituufu tegwali muti, mpozi ekisolo kye siyinza kukogereza, wabula tekyalina nnyo byoya era olw'ensisa eyankubwa tekyandobera kuzirika. Nga wayise ebbanga lye sisobola kugeraageranya, nadda engulu wabula ng'ekifo kye ndimu sikitegeera. Ekitundu kino kyalimu ebitonde eby'enjawulo ebyakula obulala wabula nga talina kimu kinfaanana. Eno waaliyo empuku ez'enjawulo era nga mu buli mpuku mulimu ebitonde ebyefaanana. Naye nze we naddira engulu, empuku mwe nnali yali efumbekedde ebijjolooto by'ebitonde ebifaanana ebinyira wabula nga byo bineneko okubisinga. Era okugenda okwetunulako nga nze nantonya bubi bwabyo. Embeera y'ekifo kino yantabula kuba tefaanana wadde gye nnali mpuliddeko. Saalina gwe njogera naye, mpozi okuwulira emiranga buli ddakiika okussaako amakondeere agampuumiranga mu matu n'enfa ensisi. Natandika okukola ku nteekateeka z'okwejjambulamu bwe nnali siri mwetegefu kumalako nabo era nga neewadde lwakiri neesaanyizeewo ddala. Era engeri mu nsi eno gye mwalimu n'ebitonde ebirala ate nga gye mwalimu n'ebibira ate nga mu byo mwalimu n'ebibowabowa ebyali byesuubira ku miti, nayagala mbikozese ng'omugwa neetuge. Wabula mba naakamala okukyeyambika era nga kyakatandika okwagala okungatta emimiro, ekinyonyi ekyali ku misinde era nga kyali kyakulanga kalooli kyatomera ekibowabowa kye nnali neeyimbye ne kikutuka, bwe ntyo ne nekkata ku ddimwa ng'ettereke. Ndowooza mu kaseera kano kye nnali nnina okuzzaako kwali kufuna kirala ngende mu maaso n'enteekateeka zange. Wabula bwe najjukira obulumi bwe nnali ndozezzaako obw'ekibowabowa bwe kyali nga kindeega ensikya,
ebyokwetuga ne nsambira wala ne mbimmira ddala amazzi bisiriire. Nagezaako okwegumya nsobole okumanyira embeera, anti namanya nti singa siikole bwe ntyo obulamu bwali bwakunkaluubirira okusingawo. Wabula yadde nagezaako okwegumya, naye eky'ebitonde okufuukafuukanga mu ndabika kyampa obuzibu obw'amaanyi mu kaweefube gwe naliko. Ekimu ku nkumo bye neewuunya, obudde bw'eno tebwakyanga, ekiseera kyonna bwali kiro, kale lwakuba nasobolanga bulungi okulaba byonna ebindi okumpi neewalako. Wabula kyambeerera kizibu okumanya ennaku ze namalayo, kuba nali siina we ntandikira kugeraageranya biro byokka. Nga wayise ekiseera kye seekakasa, naye nga mu kuteebereza zaali ennaku nga 6, nagenda okwekanga nga ndi wange ku buliri era nga ngalamidde okwo. Nga bwe saamanya ngeri gye natuukamu mu nsi eri, era bwe saamanya ngeri gye nakomawo mbulamu obwa bulijjo. Mbulamu obwa bulijjo nakomawo ssaawa nga 11 ez'olweggulo, era mba nkyafuba okutegeera obulungi ekyantuukako nga maama zimuleese. Olwamala okumulamusa n'atandika okunnenya olw'okumulimba, anti mbu eggulo limu twali twakkaanyizza nga nali wa kugendayo ku luno mwasize ku nku. Kale nga yali yeebuuza ensonga eyandobera okutuukiriza ekisuubizo kyange, n'ensalawo okwebaka obwebasi. Butuufu maama bye yaŋŋamba byannema okutegeera, kuba nze nali mmaze ennaku nga soogera na muntu yenna. Nagezaako okumutegeeza nga bye yali annenya bwe nali sibimanyi, wabula nga tantegeera. Saayagala kumunyumiza kyantuukako, kuba natya okunyiiza abakulu ne baddamu ne bankangavvula. Wabula nalaba y'engeri yokka ey'okumumatiza n'ensalawo munyumize. Wabula namunyumizanga nkeneka, era olwamala nga ndowooza nti akkiriza, ate yatema butemi mulanga nga bw'agambanga omwana we bw'alaluse. Yannyumiza ebyaliwo mu kiseera mwe ndowooleza nga saali mbulamu buno, wabula nga nange sibitegeera, era natya buti kumugamba, wabula nange nalowooza nga ye yali afunye akamogo. Twabeera mu mbeera ey'okusika omugwa nga buli omu agezaako okumatiza munne, naye ne tulemagana, era yatuuka ku kyaluka nga mpaawo akkiriza mu bigambo munne byamugambye. Nakuŋŋaanya ebiŋŋambiddwa ne mbigattagatta ne bye nnali neekakasa obulungi, ne mmanya nga mpozi yali ayagala kutandika kuyita ttembo. Wabula ekyandeetera okwagala okwefumiitiriza ku byaŋŋambwa, nagenda okulaba mu kyoto mwe nnali mmaze ebbanga nga sifumbira ate nga mulimu omuliro. Eccupa y'amafuta gye nasembayo okulaba we nazirikira nayo ng'eri mu kasonda, era nga kiraga bulijjo gakozesebwa. Mu luggya mwalimu akati k'omutuba kaali mu kuwaatula, wabula oluggya nga lutukula bulungi, era kyali tekisoboka kuba nga lwali lwakoma kwerwa mu bbanga mwe nnali naviira mu bulamu obwa bulijjo. Nasoberwa ne neebuuza omutuufu ku nze ne maama, era kaabula kata neewakanye, naye olw'okuba bye nnali njogera nali mbijulira n'amazima mu maaso gange, nasigala ku kyakuwakanya nnyabo. Nalowooza nti oba wabaddewo bulijjo ansulira mu nju nga ye yali aleese embeera okufaanana bw'eti, naye yadde ekyo kyali kisoboka, wabula ekyamafuta kyo kyambobbeza ddala omutwe, era nga mu buli kyembala okunfuula omutuufu kino kyo tekidyamu. Nga ndi awo neemagaza, nandita yatuuka, wabula nga sinnamunyega yadde ekigambo, ye nanneesooka nga bw'aŋŋamba nti, mbadde mmanyi kanneme kukusangawo ng'ate eggulo wankakasizza. Nga bwe nsekereza namuddamu nti, nga mbadde nnyinza nti okukulimba munnange. Bwe tutyo twayingira mu nju emboozi n'ekwajja, wabula nga nze simmoka,
era yanyumiza nga mpuuna buwuunyi kuba ebisinga bye yali anzijukiza nga tewali kyenzijukira. Nga nkyali mu gw'okuwuuna yambuuza nti, mpozi luli lwe nasooka okujja eno bwe wampeekera bwe wankomya ye mwami ani? Olw'okuba nali mmanyidde okuwuuna era kye nasookerako era kye nasooka, wabula oluvannyuma ne nzuula ng'ekyali kimbuuziddwa kyali kinsaba ekyokuddamu ekyali kyawukana ne kye nnali nzizeemu, era awo neekangabiriza ne muddamu nti, awo we wa mwami Mbalire. Ekituufu ne we yali aŋŋambye nali sitegeddeewo, era kye namuddamu kye kyamuyamba okujjukira kwe kumbuuza nti, mwami Mbalire? Ate nga nzijukidde yaŋŋambye nti ye mwami Mbidde. Namuddamu nti, ye kituufu, mwattu nze mbadde mpubiddwa. Era yantegeeza ng'omwami oyo mbu bwe yali aŋŋambye ŋŋendeyo tumalirize, era wano we nakyukira ne ndowooza nga ddala nze nali ndaluse. Okusinziira ku byaŋŋambwa mmange ne Nanditta okussaako ebyo bye nali neekakasa obulungi, nateebereza nti osanga mu kaseera ako omubiri gwange gwali gwayawukanye n'omwoyo, era ng'omubiri gwe gwali gusigadde na bano, anti nali nzijukira bya bulamu buli byokka, wabula nga n'ebinnyumizibwa ntandise okubikkiriza. Munnange ono sayagala kumulaga mbeera ndala, ne nzikiriza byonna bye yali anzijukiza. Namubuuza engeri gy'avuddemu ewaabwe, era n'antegeeza nga bw'abatimbye ebbula nti agenda wa mukwano gwe mukyala Nassali, era ne batamukaluubiriza, bwe batyo ne bamuleka agende. Tweyongera okunyumya naye nga nze munno obwongo bufaanana obuntalazze. Ssaawa nga 2 ez'ekiro namubuuza oba teyali wakudda waabwe, era mu kino yanziramu nti, munnange nze seefuula, ngenda kusula nga bwe twalagaanye. Oluvannyuma yansaba amazzi anaabeko, era ne nga mutegekera n'afuluma. Wadde nali nkyali mu busobevu, naye bwe yaŋŋamba ku ky'okusula nafuna akamwenyumwenyu akakira akawambwa mu lumbe lwa wante, kuba kye nali nayagaliza embazzi ddala kibuyaga yali ansuulidde. Engeri obudde gye bwali buzibye ate nga n'emirembe mitono ku kitundu, nasalawo ndeke kumuleka wabweru yekka, bwe ntyo ne nzikakkana ku kifugi, wabula nga bye neefumiikiriza ennyanja ntono. Nga yakatandika okunaaba yambuuza mu ddoboozi eggonvu oba nze nali namaze, nange kwe kumutegeeza nga bwe nali nninze amale ndyoke nnaabe. Ko ye nti, leka naawe ofaayo singa ojja tunaabe ffembi. Ekituufu saali mwetegefu, naye neekaza nga bwe mukakasa nga bwe nali sikirabamu ttagali yenna, mpozi okukyegomba. Kale ekiro kyonna nakimala ne Nanditta nga twenyumiza ebya wano n'ebyeyo ewatali kwekisa yadde. Wakati mu kuwanyisiganya emboozi yantegeeza nga bwe yali akkiriza okusaba kwange okw'okunfumbira era abe mukyala wange awatali kukukuta. Nze nali sijjukira kubanga nali kino nkimusabyeko, naye olw'okuba kye nali nteekateeka okukola namanya nti kyali kisaalidde mu ntamu. Wabula era saalemwa kumubuuza bw'alinnyonnyola musajja munnange singa atugwamu, naye n'antegeeza ti tewaali nsonga kunneeraliikiriza, anti mbooli teyali musajja, mpozi ekitundu ky'omusajja. Bye yannyonnyola tebyammatiza, wabula saayongera kunonooza. Naye ate ennaku ezeeyongera Nanditta teyaddamu kujja wange, wadde yali agenze tulagaanye nga yali wa kukomawo. Olw'okuba ewaabwe baali tebammanyi, natya okugendayo okubabuuza munnange gye yali abulidde. Naye waliwo mukwano gwe eyantegeeza nga Nanditta mbu bwe yali azzeeyo ku kibuga, era nga mu kugenda kwe entwala yali atutte nnene bulala, ekyandowoozesa nti yali oba olyawo tagenze kudda.
yandeka mu kiyongobero, wabula oluvannyuma bwe neefumiitiriza ku ngeri omuntu eyali ankakasizza nga bw'ali omufumbo gye yali yeeyisaamu, ne ŋŋamba nti ndabika nawunye muwone, gw'ate bw'abanga ddala yali mufumbo lwaki yandibaliza ewange bw'atyo? Kitegeeza nti nange ne bwe nandimufunye teyandireme kubaliga walala. Nagumira obulamu bw'omu bwe nali mpiseemu ebbanga nga n'ebyokuwasa si kwendi. Eyo yebadde essula yaffe ey'omusanvu nkyalako mu bulamu obulala. Ebadde mpanvu ekyenkanidde awo naye tugifundikidde. Kambasiibulire wano mpaka omulundi omulala, era bwe tunaakomawo n'essula yaffe ey'omunaana. Mbadde munnammwe Mayanja Simon, munnabuddu era ow'omutima, okuva ku kaalo k'empita Amatendo Kyengerere akali mu Muluka gw'e Buyinja mu ggombolola y'e Kyannamukaaka. Bwe ntyo bwe ndabise olwaleero. Mubeere bulungi, mweraba.